Nebwoli kolota sigala nkwe kute mugamba mutabananga bawagizi ba Shiba Karungi aka Swag Mama. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Watari baby, mumutima kubera gutija. Kuva gukona wetiti. Gukona wetiti. Gravity omutuje mukuje kumbera ku ewaffe Uganda. So nawe subscribing ku YouTube channel yo olabe byakabiro nabyonna kyekimu. Ene waffe tulunda tuvuba tuli matuba za twane katuko za ene waffe Uganda muganda ngebe tuba tukikuba I don't know oli waffe Uganda waffe Uganda mu Uganda tuba kuba Uganda blessings I don't know follow like ene waffe Uganda ramba tuyambe ko omukyala we waffe ebbali mu constituency tinyabo Titi daddy akitabanya agamba alina omusajja mutawanya bawe so nyagala tumuzulo nako lwaliro tulabe oba amalako agamba omusajja mwemiyo mitani sanyu kwali Alo. Yebale nnyo. Alo bwana. Jewa. Amita katongolo mutongole. Wangamye agala kuzuula bakuyitani. Juliet Sanyu. Okuvaawa. Ebbale waffe. Wamwe kandi ndakuzura umunyarwanda uvuga uruganda Rwanda. Ora koma na vugoru nyarwanda. Vugoru nyarwanda daka kumpenda. Adongole. Siri munyarwanda mbako. Adongole. Wanji. Ndira kino. Amanti mama wona mulaba ne muganda wona atali omuto omudugavu omusiramu. Bonna wabalaba. Mama. Mama w'omanda wewaffe Rwanda. Bannange akati kiki musajja kyakutawanya. Katongole. Ate kiragiko mumanyi. Musajja kyoyo. Ayinza okuba nga alina n'ennamba yo yaliko kansala wano mu Bbaale. Ani oyo? Enule Kamoga. Nzise. Katongole. Ate ayinza okuba nga alina ennamba yo. Nzise. Kati yala tumugambe kikamoga. Kamoga kyamwagala. Bannaye Kamoga mwagalira gwe ntako. Tayina mukazi. Mbu baayawukana omukazi yali amulina naye aŋŋamba talina mukazi mu Bbaale. Mu Bbaale omwo talina mukazi yadde. Yaŋŋamba. Ombuulirize wonna naye nsazeewo okumuzuula. Nze sirina gabuuliriza ndi mukazi Munnarwanda. Nze entalo sizaagala kale omukazi w'omukulu mumanyi. N'omulala gwe yali ayinawo mumanyi. Mukazi w'omukulu yani? Omukazi w'omukulu Mameseza. Mameseza ate omulala? Omulala ali awo mukadekadde ayina saluuni awo. Onzise lero akalulu kasse bussi kano. Wulira. Naye aŋŋamba bonna yabata. Mbu yonna yabata ali ku ggwe wekka. Nze ko Munnarwanda Abaganda yabagaana. Munnarwanda alimu ekiyama. Nze simanyi teyanfunamuko. Kati y'osula naye oba tembeera mwenna? Ndi naye era yandeeta mu maka buli omu yenna amanyi ndi mukazi we. Naye tomwesiga ayinza okuba azungazunga. Ebintu byange saagala bijaajani. Mukubireko tulabe. Omukubireko? Ajja kutegeera Katongole. Nze nja mufuna gojja kubeerako ng'owuliriza n'engeri gye nja omufunamu. Kati gwe beerako owulirize bye twogera. Ako kati ku ssimu ssaawa zino. Saawa eno aliwa? Ali ku faamu ewa Kazungu. Mama naye eddoboozi lyo talimanyi.
Gwe wuliriza. Kamoga. Wanje. Uli utya mugana? Ndi sebo. Oli utya sebo. Ono mutongole. Nkuwulidde eddoboozi ne manya nti ono yeni omutongole. Kati ng'onkyawa ggwe bangamba oli kunoonyeza abantu balala kalulu abaaki. Ate kaakati munnange gwe tewali kyontuukangako. Nkunoonya buli kadde sikulabako ke kasimu kano. Ne ngamba Kamoga wange baamutwala dda. Bannange tunaakola tutya? Kiki olina ky'otidde? Omusajja omukulu okuyimirira amagulu abiri mbutuufu nakulinda naye nga sikulaba nelowooza ayinza okuba osaagamu. Nedda ssebo nze sisaagangako ssebo tutambulira ddala n'amaanyi. Buli wamu wonna tutambulawo. Kati oli luddawa? Saino mbadde Kampala wano. Ngamba kakubireko kyemanyi nza okujjayo ku Sande. Kale tunaalaba tunaayogera. Gw'oliwa? Nakomyewo oggulo mu bbaale wano Mwendi. Bbaale gamba ki? Bbaale nnungiko. Erinnya lyo mweliri. Eka naawe. Kati nyinza okuba nga simanyi Henry Kamoga kampeyina wange. Tulina okunyweza ekintu kyaffe obimanyi naawe. N'omusajja mufu tulina omugjayo. Kumadada. Ono kino naawe kiri. Kumama. Eno kumama no gye ogamba no muliyinza okuba mwekka mu kalulu. Buli wentuuka omusajja bamukugerera bubi taddanga asakolanga ki. Kati muyinza okuba bubi madada bamubuuza ssebo wawerabira ki. Okitegeera. Kikuleetere buleetezi. Abafunye abo naawe. Gundi agamba ki mukyo omukyala agamba ki? Kyala gyali mulungi. Mameseza. Gyali mulungi. Nno nze nno nakuba kutegeera mameseza okyali naye. Kyali naye. Neba ne Kamoga toggwayo. Yali yangamba kino ekinyarwanda kye wali wafuna. Kiri. Kiruwa. Ekinyarwanda kye bangamba kye wafuna ne baaba. Oli kumpewo konteese. Ani twala eri naawe wadde ki? Nze nkubuuza mbubuuza. Si Kinyarwanda. Munyarwanda. Omunyarwanda. Maama w'abaana. Mama Muterezi. Ye maama w'abaana omunyawaggwanga Munyarwanda maama w'abaana. Kakati maama w'abaana omutuufu yali oyo omunyarwanda oba ye mameseza mbuulire ekituufu. Maama w'abaana. Omusajja tabalibwa abakazi nina abakazi oba 10 oba 5. Bwe yagambye onkubire teyeraliikirira n'abakazi 5 oba ameka oba enamba mmeka simanyi. Dayirako abakazi olina bangi. Gwe njagala essaawa eyo gwe mba naye. Kyokka gwe bambi nadde ennyumi yako ne mameseza awe. Bambi nampe n'essimu yo by the way yagimpadde. Kwe kukubirako just okubuuzaako nga naye ku Sande nyinza okujjayo by the way neekunoonyaako. Ojja kujja tujumye. Tujja kwogera tewali buzibu. Abakazi bo nina bangi. Abakazi obaweza? Ndi musajja Muganda. Musajja Munyolo Omuganda. Omunyolo Omuganda. Tuva e Bunyolo bajjajja baffe ne batukiriza ne tutuula e Buganda nga tuli Baganda buwawu. Ekyo kituufu. Kakati omusajja e Buganda. Musajja ateeka okusajjala atanga bw'ayagala. Ekyo kituufu nnyo. Omukazi omuzaalamu omwana naye abeera maama w'abaana bano wakubadde abatali waka. Naye aba mukyalawo. Kati ekizibu ekimu osigaza kumutegeeza bizibu bibeerawo n'omanya nti maama wa mwana wange. Yafunye kino nakiri. Kale kubuuzizzaako munnaye muganda wange. Naye si Kinyarwanda wabula Omunarwanda omulaalo. Omunarwanda omulaalo. Maama w'abaana. Awo kyakabi nnyo. Kale nno bambi nkubuuzizzaako. Kale bambi. Ku Sande naaba nze nja kukubirako tulabe. Kale se. Beera bulungi. Owaayi. Ate olina kyokyambuuza? Oyo alina amagezi mangi. Oyo alina amagezi mangi toyinza musobola. Mugezi. Kati awo olina kyoyinza okukaayana tayogedde mazima. Mukazi mwagala nnyo okukaayana musajja oyo ayogedde amazima. Nze sirina buzibu. Talina gweyegaanye, talina gwayongeddeko, wabula akuyita maama w'abaana n'ekitiibwa kyonna akikuwa. Kati naye ddala mukazi gwe onoonyereza ki ku Kamoga wange?
Omutadde. Njagala ate omwagala ennyo omusajja oyo ali kwalaali. Nze mwagala nnyo. Era togeza n'olowooza ekintu kyonna mukwano. Nedda sisobola. Kati ndowooza omutima njagala gutereere si bwe kiri? Omusajja alina abeera n'abakazi bayagala kasitaba nga akoze ekyakuganziza n'akuteeka wali n'akuwa buli kyoyagala buli kimu tokifuna. Kati ki ekikuzunza? Sanyu ki ekikuzunza? Omanyi omuntu okubala empapula n'otegeera empapula bw'azibala. Ky'ogamba yazibala yazitegeera oyo. N'agenda awalala kiruma. Atalina gyali gwebeera mukakkamu talina gyali. Kyolina okumanya Kamoga ali kwalaali. Oyo musajja mulina. Mutuufu nnyo. Kale beera bulungi. Tunajje tujja kunyumya kasite simu ogiina. Abantu bonna bakakase bukakase ekyaffe tulina okibeerako. Kale ba. Kati omukyalo oyo yakimatidde omusajja n'ogenda ebweru n'atajjala naye wakatosobola kwerabirawo yaba first born. Eweko omuntu yaba first born. Mukijjawa. Ama we bali kuteesa. Eri omuntu abajja salina ebimuwunzawunza naye muwaka alo. Bala bakisibusi. Mukago wamma wangi. Wasize mutya. Mama namtu asuze wasuze otya. Aye badande zikinda bawo katongolo kiraba. Enya. Obukyalo tajja kusirika. Tajja kutereera. Kutereera olaba obwami. Ajja kumubuulira byonna ebibadde wakukebera aliikiridde mule yali tuyambye n'asirika n'akuuma ekyama kye. Maama Nam. Kamoga alabika omukyalo engeri gyambalamu empapula emuwunza. Ate ne Kamoga naye asesezza bulala. Ayogedde ng'ategedde nti omutadde ono ayagala amwatulirire ddala ti oba 10 oba 9 ye tamubaala. Alright, Kubitala. Katongole. Wangi. Wasuze tata w'omwana wange. Nakukyawa oyo mwana wa Kadima. Naye Katongole. Kadima yakuzaalamu nga ndaba. Nekinnuma. Kale kakusange ku kisala bwatutala ow'okubiri. Muzeeko. Babafali wasuze otya. Nasuze bulungi darling oli otya. Ntyo no Viola ekabula. Enyabo. Viola. Negwe Katongole ekinyumidde. Omusajja mugezi. Omusajja mugezi. Alina abakazi omusajja tabalirwa bakazi. Yasese nayogerako gwasinga okwagala. Ate agambye n'oyo maama w'abaana. Kituufu era nsanyuwa nti aguma ekirala. Nange njagala leeta Kadima omunzuule seekakasa. Naye banne obusimu abuggyako. mukazi gwe Kadima akuwuubyewuubye wabula. Abula ye baaba sija muwavu senza akampi. Beautiful male. Alo. Anji. Mwana ngo lyeta mama ne tata. Yatulidde waffe. Mukulu Katongole ali atya ne mama. Tweyagala tuli wano. Era bawulya mweyagala bannange zonane namutidde. Yes. Bannange nsinye omusajja oyo. Omuwulidde? Omusajja yogedde mazima. Oyo Kamoga yasinga mu bbaala wonna. Era oyo omusajja akuwaaka we mirundi 10. Okitegedde? 10 ku 10. Era njagala bakuwaaka lulumu nga tweyagala ebbaala. Okitegera? Ne maama wange munneebalize nnyo byakola bannange abwana kunziseko. Nenyabo tweyanzege mama Esther. Kale mukwano mbagala nnyo. Batulabire namutidde. Okay, hona ebola likuweereza nze Wamaluku John ekabira Kayunga District campaign wo ekabalira nzukusaako kiwanuka Sam n'abavuka bonna abawagizi ba Katongole ekabalira. Mwebale nnyo kubanga muwuliriza. Okay, tugenda kwa tukumone WhatsApp temuva. Abaaliwo ku mikwano egyasooka. Because omusajja bw'aba akwanye n'asigala nga akuwa respect kye bayita balanced about. Naye kati oyo omusajja oba omwagaza ki? Omusajja omulungi bamugabana naye nga abalansinga. Waliwo okubanga yeekubira oludda oyo mba siina kyemwagaza. N'oludda lw'omukyala bwenzira ku ludda lw'omukyala ye gwe nnyabo
kyotononooza by'otaalaba ononooza ki bwe kyogamba oli mwana muto wasookera ku oyo ye Kamoga wamusanga wa myaka 15 nti gwe wamusookerako bw'aba ng'akufaako oli mu maka oliwuwo lwaki obeera ononooza ate nga buli kimu akufaako akikuwa nze kyensaba mukyala gwe tereerawo leka omusajja abalansinga amaato ge abeere nga mwenna abafaako banayogedde bulungi nnyo so njagala endobese neegendeko ewakatumwa Kalisimati stage Kaweesi Kalisimati stage Kasamba Kalisimati stage Kamoga Kalisimati stage Kalanzi mwenna ababodaboda ku Kalisimati stage nawe Aida mukyala Andrew awo nkwagala nnyo Super Lady Nakafeero mwebale kutuweereza. Okay, Super Lady Nakafeero, thank you so much. Mama Kurisi afumbe ekigere. Mwebale tuweereza nkatongole ne mamisali ono Mama Kurisi afumbe ekigere maso ga mu mukyala abeere mugumu. Kasita akitegedde nti bbaawe amwagala wadde yamu agambye nti ayinayo ne Mamesita akyamwagala naye abeere mugumu sigadde nze Mama Kurisi afumba ekigere mu maaso ga Umeme Bombo. Webale nnyo Mama Kurisi bambikeera naffe. Tata Boy Lungujja Kosovo katwa omwami ono agamba atongole omutongole MP2B dale webale kutuweereza butereefu Tata Boy Lungujja Kosovo naye omusajja yakitakola parking yoyo omusajja yakitakola parking abakazi abangi baaki abe n'omukazi omu amumale babiri esomanga balina abakazi abangi ebitali birungi okitegeera wamma munyarwanda weebereremu omusajja akwagala toddamu kunoonyereza musajja wo 10 ku 10 Tata Boy Lungujja Kosovo Chantere Sumbe Kete Sumbe abantu be Kosovo abantu be Kasawo Kibwala Bulaga mbagala nnyo. Okay. All right, Kubit FM Kintabuli ky'omuziki Chantere Sumbe uno bamwogeddeko katwaye kyagamba. Katongole omutongole MP2B owesaza ly'ebbaale ogamba otya wasuza otya sali mama kabina mwebale kutuweereza ono Chantere Sumbe omukyala akitegedde wadde ng'oba omusajja alina abakazi bangi naye akitegedde nti mu kaseera kano bali baaliko naye baavaako obudde buno ye yaaliko omutima gumbeere wamu omusajja alaze nti bannanga abantu b'Essumbwe kyamaanyi waffe Charles Kabanda yatutegekedde olunaku lw'abakyala wali ewa mmeeya abakyala mujje mu bungi mubeewo n'abanaagala okwegatta ku Beat Fans Club mwenna mujja kundaba nja kubaawo. Okay. All right, katufuneko tugenda kuba tukoma mpozi n'aba WhatsApp abalala tova.